mwebala abakola ebyobufuzi tulina ekizibu mu Uganda muno ebifo bingi bituddemu abantu olw'okuba byabufuzi naye oyinza okulowooza nti nabo ba byabufuzi kubanga abafeera abaagala okufeera caaki bakwata bayibuli kintu kino nakibagamba omufeera ayagala okufeera omuzikiti akwata Kulaani n'abuulira enjiri n'akamala naye abategeera enjiri basobola okutegeera ne bagamba ono waliwo omusajja omu bwe baali baziika Mandela South Africa yeefuula omusajja wa sign language n'amala ennaku bbiri nga ku TV zonna Sky News BBC TV zonna ziraga musajja oyo paka abategeera olulimi olwo lwe baaga nti bannange omusajja oyo byalimu ageegenya bugeegenya yatudde mu kifo ky'omuntu alina okukola ekyo naye talinaamu kyayogera yakulaga levo abantu ku levo y'ensi yonna bwe basobola okukwata ne beekwata ekifo ky'omuntu oba eky'abantu olw'okuba nti ekifo ekyo kibeeramu abakola ekyo n'olowooza nti nabo kye balimu so mu Uganda tulina ebifo bingi nga bituddemu abantu olw'okuba ebifo ebyo byabufuzi era byabukulembeze olowooza abalimu bakulembeze oba ba byabufuzi naye nga si bakulembeze era njagadde kutandika nga njagala kubawoninga ebyobufuzi waliwo n'ababyogerako ne bagaa toleeta wano ba byabufuzi muba bakyamu nammwe kuba temutegeera byabufuzi ate temunenyezebwa obutabitegeera oba n'okubikyawa mu mbeera efaana bwetyo kubanga abafere bakulowoozesa nti ebyobufuzi kyekintu ekibi kyotalina kuleeta mu mboozi yo oba mu mukolo gwo basobole okukulemesa ebyobufuzi y'enteekateeka ey'okugabana obuvunaanyizibwa n'obuyinza mu community yonna mwoli era biva ku community gy'olimu okuva tugambe ku LC1 okutuuka ku level esembayo eya president enteekateeka yonna ey'okugabana ebyobugagga eby'ekitundu n'okugabana obuyinza bw'ekitundu n'okugabana obuvunaanyizibwa kwani alina okukola ki mu kitundu oba kyalo oba ggombolola oba ggwanga kye bayita ebyobufuzi n'olwekyo ebyobufuzi si kibi kati abantu abakwata abantu ne mbateeka mu bifo by'obufuzi n'ebyobukulembeze naye nga bo si ba byabufuzi kuba kati mulimu abasuubuzi bangi tugenda mu kulonda ne mumuteeka mu bifo ebyo ne mumutwala mu district council ng'omusajja bw'avaayo ku mukolo oguli ku kyalo kyakiikirira ne baga nti kansala jangu otubuulire oyogere eri abantu atumira butumizi era n'akubuulira abakutumidde pulezidenti akutumidde mwalonda mukyamu tategeera kapere kanso abantu gye bakiika local governments waliyo services ezituukirayo ze ziteesaawo abakiikayo bagende bazigabanye mu bantu b'ekitundu ekyo bazituuse wansi ku ground kati abantu bakapere bajja kubanga abantu abakulembeze tubalonze ku street ne mubateeka mu bifo ebyo kye bavaayo nakyo kyekyo biri ebigenda mu maaso tebasobola kubinnyonnyola wabula okubulira yakusanyusa nti akutumidde naye nga naye tamumanyi osobola okukuba engalo atuule ennaku zino mu Buganda naye ne mu Uganda erina okutwalira wamu tuli balimi ba mmwanyi nawulidde omubaka wa paalamenti ng'ayogera ku nsonga eviiriddeko emmwanyi okugwa ng'ali ku levo ya mubaka wa paalamenti w'e Mawogola naye nga akulaga tategeerako n'eki kubiviiriddeko bbeeyi y'emmwanyi okugwa naye ng'abantu bakiikirira ze balima kakati omukulembeze bw'aba omukulembeze bw'aba tamanyi purobulemu tasobola kukufunira solution kwezi abantu oba banaatulaba mugende katulwalero lunaku lwa weekend muyinza obutafuna kyenjagadde naye ku ssimu yo kwata ku ssimu kuseereza mwe mwagala mukolerako ki kiki ekibayonoonesa data oli mulimi wa mmwanyi TikTok omwagalako ki akatale k'emmwanyi on a daily basis olaba wano kino kisoma kiti US coffee futures price today kati zino zabadde za lwakutaano ku weekend katale kaba kaggale wano ne bagamba nti London Robusta coffee futures price kati bw'onyigga wano ye simbo ya Arabica coffee akatale akasinga obunene mu nsi yonna njagadde abantu bategeere bino akagula Arabica kali New York yesinga okutundibwa Arabica
mu nsi yonna tulina obutale obw'amaanyi obw'emmwanyi buli 5 kuba nawulidde mupi w'emawugola nenga nti ono n'obwa kansala teyali busobodde ali eno kyabevengamu kirala ng'ebintu tebigatta kati akatale obutale buli 5 waliwo aka New York ako ka Arabica waliwo aka London ako ka Robusta mu Buganda tusinga kulima Robusta waliwo ake Bufaransa I think Frankfurt waliwo ake Tokyo atake Germany kati obutale obuli ku futures nga gye tuyita stock exchange market waliwo obw'amaanyi ennyo waliwo obutonotono almost Europe yonna Bulaaya America waliyo obutale ne mu states endala ng'ogyeko New York naye obw'amaanyi obusalawo bbeeyi erina okutambulizibwako emmwanyi buli New York in US for Arabica then London market for Robusta coffee kati kanjogere kuba abasinga otuwulira wano bawulira Robusta Mande bwe ziwera ssaawa 3 ez'okumakya genda ku Google abantu baleme kubalimba kubanga nabo tebabitegeera oteekemu kino ekigambo London Robusta coffee futures price bwe kanaaba tebannaba kuggulawo ojja kusangawo akagambo closed bwe kanaaba kaguddewo ojja kusangawo akagambo ke bayita open bw'onoonyigamu kati wano waliwo closed olwaleero weekend nenga kuliko $317 kati zino zolaba zino waliwo $317 aha kati awo ku dola eyo awajja okuyanguyira omuntu we wano olaba wano awali minus yasse era weeri kati weyasirikidde akatale bajja kukaddamu ku Mande teri stocks ze bagula ku weekend zonna emmwanyi bagigula nga bagula emigabo abamanyi stock exchange market abamanyi forex sente z'ensi kati wano wolaba katambula okuva ku Monday paka Friday ng'ogyeko okutambula okuva ku Monday paka Friday kajja kuggalawo ssaawa 12 everidde ku nnaku ez'okukola were ssaawa zaffe zyawukana ezimu n'ezaabwe kakati wano buli sekendi wajja kukyuka ojja kulaba egiri minus 3.18% ng'oluusi ate zisse zambuseemu minus 5 ogenda okulaba salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno 5 waliwo aka New York ako ka Arabica waliwo aka London ako ka Robusta mu Buganda tusinga kulima Robusta waliwo ake Bufaransa I think Frankfurt waliwo ake Tokyo atake Germany kati obutale obuli ku futures nga gye tuyita stock exchange market waliwo obw'amaanyi ennyo waliwo obutonotono almost Europe yonna Bulaaya America waliyo obutale ne mu states endala ng'ogyeko New York naye obw'amaanyi obusalawo bbeeyi erina okutambulizibwako emmwanyi buli New York in US for Arabica then London market for Robusta coffee kati kanjogere kuba abasinga otuwulira wano bawulira Robusta Mande bwe ziwera ssaawa 3 ez'okumakya genda ku Google abantu baleme kubalimba kubanga nabo tebabitegeera oteekemu kino ekigambo London Robusta coffee futures price bwe kanaaba tebannaba kuggulawo ojja kusangawo akagambo closed bwe kanaaba kaguddewo ojja kusangawo akagambo ke bayita open bw'onoonyigamu kati wano waliwo closed olwaleero weekend nenga kuliko $317 kati zino zolaba zino waliwo $317 aha kati awo ku dola eyo awajja okuyanguyira omuntu we wano olaba wano awali minus yasse era weeri kati weyasirikidde akatale bajja kukaddamu ku Mande teri stocks ze bagula ku weekend zonna emmwanyi bagigula nga bagula emigabo abamanyi stock exchange market abamanyi forex sente z'ensi kati wano wolaba katambula okuva ku Monday paka Friday ng'ogyeko okutambula okuva ku Monday paka Friday kajja kuggalawo ssaawa 12 everidde ku nnaku ez'okukola were ssaawa zaffe zyawukana ezimu n'ezaabwe kakati wano buli sekendi wajja kukyuka ojja kulaba egiri minus 3.18% ng'oluusi ate
zisse zambuseemu -5 ogenda okulaba second singa kakyusa buli wolaba plus omanya kambuse kakati olwo bakabala batya kakambuka buli sekendi ne kakati kankulageyo ekino wano wennyini ojja kusanga waliwo woogulira ng'o wennyini abaguzi babeera kuno ku mutimbagano kati wano waliwo awali baayi waliwo awali seero gwe onyigamu naye jjukira nti mwenna mubaligesa emmwanyi bagirejjesa kye bayita auctioning ng'ebirala byonna ku katiba ng'abatunda ebyennyanja bino ebiva mu nankaniti kuno omugeto gwa mmeka naye ate kuleva eyo genda kuno kati abaguzi waliwo factors nyingi olwaleero Brazil yesinga lwaki Brazil kati Arabica senga kubikulira kwa Arabica kabadde kalinnya ate nga aka Robusta kakka kuba Trump yatiisizza okuteekako taarifu 50% ku mwanyi ku products zonna America zejja Brazil Brazil yensi esinga okulima emmwanyi mu nsi yonna Brazil emmwanyi z'erima esinga kulima Arabica bwe yatiisizza okuteekako 50% tariffs abagula emisolo abagula emmwanyi ne baga nti tugulenga bukyali tuzitereke kati wano diiru ne zitandika okutuka buli zikutuka oli bamulamulira nti gundi kiroze njagiguza $3 naga nti mpa talina misolo giri oli n'ateekamu yekka nti agula alina kati njagala tani 10 mu gw'omwenda $310 buli kiro njogera mu sente za Uganda ne bagakwata kubanga buli omu waliwo factors nyingi ezisalawo lwaki abantu bagula naye kye mbadde sinabala kugamba lwaki tuziyita futures emmwanyi kati bagula za gwa mwenda season ze tugenda okunoga eno bali muzigula zagwa mwenda zagwa ze mutanda bana kugula tekyetaagisa kubanga omaze zikungula kuba sigwo zitunda oli atunda yakakasa agula nti mu gw'omwenda nja zikuleetera kati bagula contracts contracts ziyitamu ne zeeyongera sente ziba zizannya oli aba akyali mugunda awo naga nti nze wamma mpa tomanya oyo musajja Trump tasaaga beeyi negenda ng'eyongera nagenda okulaba nti buli lwenteekamu baba bagitutte nti nze ngula 3.5 bw'wabaawo amawulire agafuluma nti bannaye mwategedde nti enkuba etonnye bulungi nnyo emmwanyi zigenda kuba nnyingi ng'aga nti neme kupapa bayinza n'okubula we bazitwala olugendo okulaba nga zeesala kati ennaku zino Brazil ng'ogyeko ekya Trump eky'oluvannyuma ennyo eri mu nkuba etonnye obulungi gye baprojectinga mu gw'omunaana egenda kutonnya mu gw'omwenda ezo ziyinza kati zimulisa bulungi so ez'omu gw'okusatu bajja kuba nazo at the same time ensi eyo esinga okulima emmwanyi eri mu kunoga mu kiseera kino kati oli agenda naga nti naye eri maaso bijja kuba bulungi ngula 2.8 just individuals teryamugamba agenda okula n'atunda ng'atunda naye ng'aga nti kanzitunde tomanya bajja kuleeta ate zivudde Venezuela akatale kafiire ddala kati akatale kati we katambula kakuspeculatinga ng'emigabo bwe baspeculatinga mu Uganda tetulinaamu kampuni ya mmwanyi ya gavumenti ya Uganda z'abantu basekinoomu sinaba wano kye bayita Katero olabe kampuni gye bayita Ugacof eya Uganda nyiniyo Yesu Kafina yemu ku kampuni ezisinga okutunda emmwanyi okuimportinga emmwanyi mu nsi yonna Sukafina bwejje neteekawo Ugacof n'egigulira nga yo ye major exporter eri nga importer wuwe kati mulimu n'ekyo ono wuwe n'ono wuwe ate si wano wokka diiru y'emmwanyi bw'ogizannyiramu ne gavumenti zivaako ezo zi olamu tulina kati tulina Ibero tulina Ibero ya kampuni ya Germany wano mu Uganda Ibero Uganda naye ina Ibero Germany jezitusiza kati ye importer ono ye exporter so at one time factors nyingi naye kyejagadde okubagamba Uganda ekisooka tulima emmwanyi ntono nnyo omanyi bw'oyinza okutwala ensawo y'emyera mu katale k'Kaleerwe olowooza olina bbeeyi gy'okyusa kati emmwanyi ze tulima mu Uganda ntono nnyo kambabuulireyo kino ze tulima mu Uganda omwaka yitale eggwanga limu ze linywa omwaka
Italy si amu ku mawanga gasinga okunywa emmwanyi wadde gagula nnyo emmwanyi nsuubuzi kubeetunda mu buwanga obulala. Mu Uganda ekyokubiri tetunywa mmwanyi. Tetumanyi kaawa bantu bakapere omusaba chai naga nti nteekeko kaawa chai kitegeeza majaani ate olwedde nkuga nti mpa majaani mpa chai so wano ne culture wano ogamba nti mpayo ka coffee eggwanga erisinga okunywa kaawa by capita kyetuyita per capita cap baliyita Maldives. Maldives buli muntu per capita cap anywa kiro 22 omwaka nga banywa nnyo. Mu Uganda omuntu per capita kapu yaffe per capita coffee tunywa tetuweza half kilo tunywa 0.33 buli muntu. Yes omwaka nga nange bamalida akamunywa naawe obeerako tukwata per capita bakwata population yonna ne bagigabizaamu ekinywereddwa tunywa 0.33 kgs. Maldives enywa 22 kgs. Kakati naba bakapera abalime emmwanyi yaabwe nga tebasobola na kunywa hafu kilo omwaka buli omuntu. Tunoonya ssente. So n'olwekyo tunoonya ssente emmwanyi tugitunda bweru. So factors speculation izize bweru omuntu bwadda naga nti government sibaye yasaze ebbeeyi mu under what company? Government esaba company ezitunda wano ye Olam. Eyo company Olam yaba Singapore. Yugakof ya Sukafina. Sukafina company ya Switzerland. Ibero yaba Germany. Nimire singa obunene mu Uganda ey'emmwanyi Kaweri yaba Germany company bagita Numani. Kaweri eri wafe Mubende. Mubende company bagita Numani. Eguza Ibero wano company ziringa 3 ez'abanna Uganda. Endala ziringa 10 sizaffe ate Katel eswana okutwaliziga nti nga byatusaze tugire tuyiye bwe tuti tuzze embeera wansi kubanga beba exporter beba importer. So wano tulina Nukafe tulina mmwanyi terimba zeza wano Busiro coffee size ezisingayo okutunda emmwanyi nezikyagalanye olinye olyange erya Luganda just ziri localized siza wano. So bwe tuba n'abakulembeze nga tebasobola kunnyonnyola problem kitegeeza tosuubira solution kuba bino ebyokupaala nabe mmwanyi tebagitegeera ate omukulembeze wa myalaga nti gavumenti yasetinze price. Sukafina gavumenti etalina na kampuni etunda kati Sukafina sente zerina ne budget ya Uganda ey'emyaka 2 tezirina. Musajja nga balina sente gomanye ekiri mu mmwanyi. So ekyo njagadde kusookayo kuga nti abakulembeze abakiikira ebitundu by'emmwanyi mwe kuseereza mukubirako muba mukolerako ki? Why do you spend your data? Kwezi yayogedde ki? Genda olabe problem ezze mu bantu bo. Problem olwalera ebbeeyi y'emmwanyi yagudde kako wansi ku ssimu. Every information is there. Emmwanyi kati alaba Kwezi information njikuwadde tugibaddiremu bagitegedde kuba eri ku record. Genda ku Monday but beginning today weeyiseemu olaba ojja kiraba ojja kusangawo kirozidi ku Monday bwe banagulawo leeti bajja kugulawo saawa 4 ojja kutambula n'ebbeeyi y'emmwanyi. Kati omujega wa wano okuga nti gavumenti ya wano yeegisiza bambi nayo yeewuunya bwewuunya gavumenti eno tebitegeerako n'akakyesobola otukolera kukuuma mutindo. Erini kyaje mmwanyi waffe teyagudde lwa mutindo. Omutindo mulungi n'ogwo oguliwo tugusobola okugutunda kiro eyakase shillings 1,600. Kati wetuuka mu mutwalo ogumu oba mu 8 toga nti omutindo gwe gwagudde ogwo oguliwo gwe gumu gwe gukola ki? Gwe guliwo. Omutindo tekikoma esobola okwongera ogufine tuninga. Ekirala nammwe mutandika okunywa kaawa ng'omusajja atalina wadde ekikoola abazungu nze mbakyaze wange neyeekubisa nga gwe takyayagana kwekubisa naawe ekifaananyi ayagala bikoola bya mmwanyi n'awereze we n'agamba nti bannange munnange balima nnime nga omwaka anywa kiro 22 gwe agirima nga bate tamanyi nti bagirima bulungi kikopo naye ate kati gwe omwewuunya otya ng'akiikirira abalimi baayo beeyi egwanga tamanyi kwesinzira. Kale honorable nga tuvuddeyo abantu bazoba wakalekisa k'emmwanyi tuli ku protest vote etumbuse protest vote kanoonye kakuume kalonde naye akalangirira yetu bamwogerako kanoonye kakuume bagamba ti kabale kabanje naye akalangirira
kakati tebali naye protestive vote honali bukiki kwezi olina ebintu byonzizaamu njagala abantu babitegere kubanga bijja kututabula emitwe ebyo byonna ebyogerwako Kanoonye, Kakuume, Kabale, Kabanje tebibeera mu protestive vote. Kangezeeko okugondeza abantu ekintu kye bayita protestive vote. Protestive vote ye mulonzi okukola ekintu ekiri opposite ku byasuubirwa okukola. Yes. Ekyo kitegeerekeka. Protestive vote kankiddemu ye mulonzi okukola ekintu ekiri opposite ku byasuubirwa okukola. Kati bw'omuga nti Kanoonye takanoonya. Bw'omuga nti Kakuume takakuuma ye protestive vote. Bw'omuga nti Kabanje takabanja kuba ye protestive vote. Simanyi oba abakyogero manyi mu Uganda abaasoma baafuna ettima. Yes. Ate abataasoma ne bafuna obujja. Tayagala kumanya kyatamanyi, ono eyasoma tayagala kimubuulira. So sangayo abadiguli protestive vote Kanoonye Kakuume naye nga akimanyi. Protestive vote basebo ne bannyabo. Kale oyisobola okubanga tokimanyi kubanga diguli si kye kikulu. Ye mulonzi okugenda okulonda n'akola ekiri opposite ku ekyo kyateekeddwa okukola. Noga nti bannange mulonzi ateekeddwa okunoonya akalulu n'atakanoonya. Omulonzi ateekeddwa okukuuma akalulu n'atakakuuma. Omulonzi ateekeddwa okubanja akalulu nga babadde bakabba n'atakabanja. Mu bufunze kwe kukazira. Ye protestive vote. Kuzira kalulu. Kati abagamba protestive vote mutegeeza nti bemuga nti mukakuume tebalina kakuuma. Baba ino kakuuma. So temugenda mu protestive vote munoonya akalulu mukakuume bwe mumala okakuuma nga mumaze okakuba mukabale bwabaawo akabba mukabanje. Temugenda mu protestive vote mukole kye mulina kukola. Protestive vote kwe kola ekiri opposite. Kankuwa ekyokulabirako ekirala. Ye mulonzi ow'ekibiina ki NUP okulonda ow'NRM. Ye protestive vote. Ye ow'NRM ate okulonda ow'NUP. Kakati basebo ne bannyaba abatimba ebipande nti protestive vote. Otegeeza abawagizi bwe balonde mulala. Ekigeza tetubitegeera butegeera. Obujega singa buneezinga mu byobufuzi bya Uganda nga bwe bwekutte ebifo mu kiseera kino. Njagala okubategeeza Museveni ajja tufuga emyaka emirala 4 ne bwali bafudde. Obujega bwe bwekutte ebifo. Bw'omuntu ayagala okuwangula. Ate ogamba otya abantu nti gwe omuwagizi wange genda mu protestive vote. Protestive vote kwe kulonda opposite. Abawagizi bakwezo manyi kye bamukoze ate bonna balonze Kasibante. Protestive vote. Abakasibante manyi kye bakoze ate bonna balonze kwezi. So protestive vote is just to go opposite the normal, the ordinary. Ekiri ordinary noonya akalulu tokanoonya. Kati ekyo kiri protestive vote. Naye nze njagala baga temugenda mu protestive vote bwe twagala okuwangula Museveni. Abatamwagala munoonya akalulu mu kakube mu kakuume bwe mulaba wakabba mumukwate mumukoleko. Protestive vote kitegeeza opposite temumukwata temukanoonya temukakuba mu bufunze ekiri worst ekiri worst kye bayita protestive vote ye opposition okulonda ate owa Museveni. Kati nze ekyo sikyagala. Lwekyo bannange nze tombuulira bya protestive vote. Aboogera obujega obwekutte ebifo mu kisaawe ky'ebyobufuzi senga bugenda bwe buti emyaka emirala 3. Museveni ajja tufugaana including after his death. Abenga yakulembera. Ate anakyagaweza mu bulamu. Atakyagaweza. Mutabani we yajja kugakwata. Naye bwe tugenda n'obujega buno gwate ogamba otya abantu nti express protestive vote. Protestive vote kwe kukola ekiri opposite. Era abagamba atimba ebipande nti mulondeze owa protestive vote oba otegeeza mulonda nvuganya. Kyemuze temunnonda. Era abantu abanaakwata ekyo bagenda kulonda abavuganya bano abataddeko ebyo protestive vote. Bannange mutegeere kusoma kubuzaabuzibwa olwo yatadde muno obutwa kiki abantu tebaagala kubabuulira kituufu. Kati bino banyiize. Kati gomanyi nti protestive vote kale atayagala kubuulira kituufu gwo kimanyi olowooza nti protestive vote kwe kulonda n'okuuma akalulu ng'okuuma kwoyo g'owagira. Protestive vote either okayuza either obutalonda. Protestive vote ojja you must come and do something on the ballot. Wakiri okkatta. Notikinga babiri. Protestive vote
noga nti bannange nze ndi wa gundi naye tukawadde gundi abantu ne beewunya ne baga nti omusajja ono awangula atya kapere wa wano so mwerangirirako bwakapere protestive vote olonda omuntu atagasa noga nti bannange besimyewo mukaaga naye atagasa mulimu kazanyirizi tye naye abantu gwe bawadde mwerangirirako muti abantu benda babeetaddeko ebipande nga muli bavunanyizibwa nti protestive vote mutegeera waliwo atabategeeza naye mma mulowooza nti munaakwata nsinjega so mu bitundu gye mwesimbye teri bategeevu aba protestive vote era njagala abantu mukole kino omuntu bw'alemera ku kya protestive vote mulonde opposite kyaba ayagala ebipande babikubi nabatekako ababuuze nti bannange abantu bange nze mbadde ate ne mutampa nti tuprotestinga abantu bano bategeere protestive vote is to do otherwise so bw'ogamba abantu nti protestive vote botegeeza temumpa two things one botegeeza nti nze mujega kwegamba omuntu the least expected to win lwaki omuntu yalibadde the least tubadde mu kadulu k'ekawempe wano nga mulimu omusajja muyita Nsereko Moses kati protestive vote ereeta bw'atyo gwewa akalulu ekyo kitegeeza wano baga nti ye nalukola omusajja looya nti atuwadde mu protestive vote nti lwaki nti ate looya ye yatugamba kubanga protestive vote kitegeeza kugamba abantu bo nti mulonde opposite that is one ekyokubiri kubaga nti bannenze kapere so mwerangirirako nti muba kapere why that lwaki mwetta character assassination so okimanyi nti abantu tebamanyiddeeko ddala protestive vote kyekitegeeza ate ne bakama baffe ababagamba nabo tebakimanyi oluusi tebakitegeera anti kati ensi erina ettima nakugambye mu kutandika abasomye baafuna ettima gye bakubira nabo bafuuka bafere mu byobufuzi kati ate abatasomye ne beekolako obujja nti akwata n'ekintu kyabadde awulye naga nti owaayo olaba dokita yakyogedde ndooza kituufu protestive vote my friends is to vote opposite so abantu bali mu kudonatinga bifo byaffe nga babiwa BNRM kuba osanga wa opposition ataddeko protestive vote oba otegeeza nti mulonda atalinze ani gwogabira ekifo oba otegeeza nti akange mukatte oba otegeeza nti temukakuuma omuntu wa protesting abeeraawo oba kyeba kibayagadde okuleeta okubuzaabuza abantu manyiwe abaana abo nabo si bangu mu bintu by'okujegewaza abantu bakwata kisooka tunaatambula mu mbeera y'obujegewavu efaanana bweti Museveni ajja tufuga ne mu kufa kwe mpulira protestive vote ne mpulira olulimi lwange nga lunkayirira nange ategeera noziza mu mboozi ezo era gw'obinderedde okubyogera agenda mu protestive vote simanyi naye teyataddeyo mpapula ewa ekavule yateekayo lwaki yateekayo banaakamumma bummi naye nti ali mu protestive vote ate nga y'omu ku bayivu be tulina gambye nti protestive vote kitegeeza kola opposite ate kakati nange negamba kubanga Sseggona munywanyiiwo naye bw'abanga tasobola kubuulira bantu bano protestive vote kyekitegeeza naye olowooza ngaomuyivu tabajegewazizza ate ye mubakawo musomesa waabwe yakola constitution ng'erimu protestive vote ate tunagamba tuse bana babijja ate Sseggona tomuziza mu level bwetu naawe Sseggona alina kubeera sekuyitale jeno wa UN omutwalamu ebyo bwe bityo munange okimanyi nti emitwe abantu kati bwe batuuka wali emitwe gifiira ddala nedda sebo si bonna naye omuntu eyaleeta ekintu kye bayita protestive vote akyambaza abantu oli mubi nkubuulira gwe kyotegeeza oteeka okuba okimanyi ateeka okubanga omu ku bayivu ayinza nakuba Lubongoya nga yakireeta sekuyitale gye naabeera n'amaanyi kakati gwe omulala ayagala tiketi eyo oba onookola ki ateekwa kuba Lubongoya Lubongoya obuzizza abantu baffe abaawano naye simanyi wammwe nabo babuza bwoti abajegewazizza Lubongoya nnyo naye simanyi oba newaabwe ababuza bwati ate anaabajja wewaabwe ayaga nti embalala ne bwatakuba bipande kasita yeesimbawo naaga nti eyekyamulemesa okwesimbawo
eri bw'oyogera bajja munyiigira nti waliwo abanyiiga bw'oyogera ku NRM Museveni akunyiigira tayagala munyiiza eri ewaabwe embalala biri bw'ogyogerako ekibi nakugaa nti wateekwa okubaawo ekkobaane. Lwaki abantu balera lenkuwa sinaaliyo emu gye ndowooza lwaki abantu banno abasobola okuwangula ewaabwe ate bajja wano ebifo weno ne batandika okusindikiriza abaana ba wano babiveemu bakizuula. Eno ndowooza yange era sirina buzibu muntu agiwakanya nti Museveni ebitundu ebimulonda tabikulaakulanya kati ne bagaana ewaabwe okutogera enkulaakulana. Ekyokubiri ne bakizuula nti agenda kuddamu ayitemu. Ate gwe bw'otandika okugamba abantu protestive voting obaga kukola opposite ku kyobagamba oba osuubira ki? Protestive vote kukubiriza mulonzi kukola opposite. Protestive vote aleeta bajega. Protestive vote okulonda okuwedde bamukola abalonzi kiri spontaneous. Abalonzi ne baga nti tutubuulira tetwagala kumanya. Ne balonda Kapere ng'agenda mu palamenti balina kumuwandiikira kapapula bamala okukasoma n'afuluma ne banne be bazzeemu ku byayogedde tabiwulira kuba tabitegeera. Eyo protestive vote. So mwerangirirako nti tuleeta bakapere mukyerangirirako bakyerangiriddeko dda ate banakyerangirirako ebiri honarebo ne ku gundi ya Lubongo yakwekiri ndozera kinaabeeramu byetegereze nnyo. Lubongo yayinza okiteekako ye. Abantu bano si basiru balina be baagala kujegewaza. Protestive vote is to vote opposite. You deal with the ballot paper in an opposite way. Omulonzi alina ekiri expected of him or her okukola. Kalulu kalonde bulungi, londa gwoyagala, kazingeko, teeka mu boxi. Beerawo, kakuume, mukabale, gatta. Ekyo kiri expected kyekisuubirwa mu mulonzi. Kati ali ku protestive vote ebyo abikola opposite. Olw'okuba nti tebatuula kikyakola omu bw'atuuka mu kalulu ayuza kayuze n'azinga n'ateeka mu box. Omulala n'abutiikinga bonna abeesimbyewo 7 n'ateeka mu box. Omulala n'atabaako yonna yenna gw'atiikinze n'ateeka mu box. Omulala n'agamba ku 7 guno ani Kapere. Naga nti Kapere ye gundi naga nze gwe mpadde. Nimwewunya ne muga nti omusajja gundi wano ate yafunye wa kalulu. Ne baga nti ye ninako omusajja omu mu 96 nalondera waffe eyo Katuuso Buziga Makindye West. Kati omusajja omu bamuyitanga Bendikito Kiwanuka. Ye yakola ku kibayita protestive vote gye mmanyi. Bendikito Kiwanuka twagezaako mukuyega mu biseera ebyo nga alabika n'okumutuuma erinnya bambe bamutuuma kitaawe yamutuuma olw'omugenzi Beni Kiwanuka. Era yasigaza obusungu obwa Beni Kiwanuka. Kati bwe kituuka mu kulonda kwa 96 tuli ku Semwogerere ye era teyafunawo makulu. Ndoza n'alabanga era gwe bajja okubba. Ne mu 8 era yatunyumizanga ebyaliwo mu 8. Kati tutuuka ku ballot paper tetwamanya kyataddeko tukimanya tubala. Nze nali polling assistant owa bamuyita polling assistant owa Dr. Semwogerere. Kakati tugenda okubala nga akalu tukajja mu nti kafu. Naye yali tamanyi twamuganga nti abantu we bali basirise busirisi. Olubagenda obujjayo nga Museveni afunye 17 Semwogerere afunyewo 9 nga tetumuli wala. Kati mwafaamu obululu bubiri akake n'akalala ko kaali kafunga oli yalonda bonna naye yali ku protestive vote. Kati akoono yateekawo Bendikito Kiwanuka. Ye n'amweterawo n'atiikinga notiikinga. Kati ate agenda okulaba nga tukateeka mu invalidi. Naye ng'ate abadde musajja wa Semwogerere. Kati ajjanga aga nti bannange kange ti era nze ndi wa Semwogerere. Omumatiza nti wakasse. Omumatiza nti tekabalwa. Ng'atuga nti naawe ommanyi, gwe mwana gwo ommanyi. Bulijjo mbadde temujje wange nga mbabuulire ebyafaayo byange. Naye ng'akalulu akasse. Era ataddeko bulungi bendi ye candidate we yali Bendikito Kiwanuka. Kati eyo ye protestive vote. So abakubiriza abantu protestive vote mubagamba kukola biri opposite. Bannange
omusajja era nga muyita mukadde wange yanyiigira ebbanga lyonna nanga nti baana mwe mwankola bubi akalulu kange mwe mwakatta temwekwasa temwamusomesa temwamusomesa ngeri gye bakalondamu nedda ssebo kyeyakola bakiyita eyo ye protestive vote yakikola akigenderedde bendi kito kiwanuka tabeerangako ku ballot paper ya 96 ye yamweteerako era n'amutiikinga kati protestive vote bwatyo bwakola abantu bemukubirizeewo okugenda mu protestive vote mujja kwewuunya ebivuddeyo bwanaabanga babikutte nga bwe mubitegeeza mujja kusangako amannya agateesimbyewo nga gawatiikingiddwa mujja kusanga abatiikinze emirundi nga 9 anti kakati mujja kusanga bakozeseza abamu bakozesa n'obubonero obutakkirizibwa kati olwo kyetaaga abantu nga honali bakasiba nti kyokola wano ne mubasomesa bulungi kiki ekyokukola ku protestive vote ne batta obululu njagala ontegeere bulungi anti njagala kati anti obasomese nti engeri ebo gye bettanira protestive vote ngeri ki gye balina okukalondamu muve ku protestive vote ate gye bagobyeko akalulu ke tutaddemu ssente luli kati nga nupu yasonda akawumbi kamu n'ekitundu ng'ogaba abantu nti mukatte ate bakibaagala ssente z'abantu z'obaggyeko ziba zakutta kalulu muve ku protestive vote mugende munoonye akalulu muwagire abantu bammwe era mubatuuse ku lunaku lw'okulonda mubalonde akalulu mukakuume paka bwe bakalangirira temukola biri opposite protestive vote kwe kola ebiri opposite ebyo nga bwe mbikugambye okola biri opposite oteekawo n'ataliiwo gwe n'omutiikinga abaliwo 6 bonna n'obatiikinga oba n'otiikingako 2 n'oba otiikingako 2 oba okasse temutta bululu protestive vote kutta bululu otuwabudde ensi bw'eneegendera mu bujega bwegendeegenderamu kati Museveni ne mukufajja tufuka omumazeemu amaanyi kati eyo nga tuvuddeyo sente za iPod waziwulidde eza electoral commission zeegaba buli kibiina bagenda kiwa obukadde obuwumbi 7 ekirina ababaka mu paliamenti simanyi oba ne bino ebyammwe ebya DF bagenda biwayo ku kasente ate ffe tuli ki bagamba bibiina byabufuzi ffe ekyaffe kyabayeekera buli kibiina ekitegeeza ekiregisita tekigenda kufuna ssente etteeka ligamba buli ekibiina ekirina ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ffe tulina 4 waliyo n'ekibadde n'omu nga kifuna kati kitegeeza bano ababaka abakyuse bafuuse ba bibiina bino ate bakyuse kulaga mu buyeekera kati kitegeeza olwedde mu ADF erinayo ababaka erina okufuna ssente banna n'omu abadde afuna kiki kati mulinayo banna ekitegeeza ssente za electoral commission ku mulundi guno mu quarters zonna mugenda kuba nga mufuna tuzirinze waliwo ensonga lwaki omuwi w'omusolo yagamba ekisooka ssente ezo zamwe wa musolo ekyokubiri bino ebateekawo iPod biki mu mawanga gonna ekibiina kiba institution ya ggwanga kitongole kya ggwanga bwe ekibiina ekyagala okugenda mu buyinza ng'olwaleero etteeka likugira ekibiina ky'obufuzi okufuna obukadde obusukka mu 4 okuva ebweru olowooza nti kigenda kutalaaga disitulikiti 146 kitya nga tekirina ssente era nawuliddeyo n'abagamba tebagenda zijjayo nawulidde abanuupu bagambye mbu tebagenda zijjayo kwe kutandikawo fundraising system eyo kati ate ziri ze batutte zo bagenda kuzikomyawo ziriwo bakatwala obuwumbi 30 buli mwaka badde batwala obuwumbi 5 mu obukadde 5.7 billion shillings obuwumbi 5 mu obukadde 7 ezo bazitwala tebananyiiga nti nga Museveni tannatandika kuba mubi obanga iPod teriiwo so obusungu bwabwe butandikirawa butandikidde ndoza ku zino zibagenda okugaba buzinombi zitya zino zibagenda okubagabanyiza ezifuuse eddembi ku mulundi guno anti zitya bannyonnyola ki omanye ebimu bye nawulidde kwegamba twetaaga bannange okubeeramu mu kiraasi abantu bano babadde bajjayo ssente bulijjo onutopa okujja ku babaka baabwe buli omwaka kadde buli mwezi bwe bukadde 12 buli mwaka ezo zibadde ziva waani wa President Museveni bajeti y'eggwanga golozani agikola ne minisita wa finance agisoma ku lwa president yabanyiniye era kyovola nti buli asooka n'ateekawo tulina kye tuyita state of the nation address a week before then n'akola budget speech ku lunaku lwa okusoma budget oli amusomera nsomera ebeera yiye kati sente ezivaamu nga bwe tutamwagala zifuuka ddi embi
Loopo olunaku lumu alina obukadde 7 obuddukanya ofiisi ye alina n'ezebbaasa bukadde nga 7 sente nga mpitirivu olwo zo simbi ezo simbi omanyi ab'emmamba edda oluvannyuma baagufuula mubala gwabwe ndowooza baagambanga nti tebalya mmamba ne bagamba naye ate mu mazzi mwebeera nga ggwe muganywa ne batandika obbayeeya nti sirya mmamba amazzi nywa abantu nga tebalabawo njawulo nti mwaliriridde ddala kubanga emmamba ganerekenga naye ekyo lwali lujeregerero lw'Abaganda. So nze njagala ekibiina kireete kye kinnyonnyola ekikiga nti kati tekigenda zitwala era akawunti yakyo ebe nkalu gwe kivuganya azeddize kituga nti olwo kikoze strategy ennene emujjako okuzira ssente eyo nayo strategy emujjako njagala gitegeera kuba wano wonna nga tetunatuuka ku kampeyini ate kibadde kizirya ate tutuuse wano ate kidde ebbali yazitwale olwaleero atalaaga Uganda yonna agenda akuba opposition ku ssente y'omusolo etteeka ate lye ziwa ebibiina state funding of political parties oba abantu bagitegeera batya yali making of abantu nga Dr. omugenzi Paulo Kawanga Semogeri n'abalala baatuula nti tunagenda tutya democratic ng'ebibiina ebivuganya gavumenti byo birina kutuula ne biyisa akabbaawo byo byavu nga gye bivuganya eri mu state sente z'eggwanga zeekozesa ne bagamba nedda tufuneeyo state funding yamulujjudde yamuteeka ebeere ng'ebibiina bisobola okufuna ssente kakati bano babadde in total for the last 4 years nuupu yakatwala obuwumbi 30 goloozi ezazimba ekibiina kyayo yazijjawa era yazijja mu gavumenti kakati ne baga nti kakati ate tetugenda zitwala kuba batugambye nti ate tulina okutuula ne gavumenti IPOD is interparty organization kitegeeza buli kibiina gavumenti bweba erina ekibiina kyeyita NRM buli lwogamba interparty organization dialogue kijjamu kati ensonga ezimu ze baleeta nti tumala kuteesa bamala kutabaana kibinnyo bakwata abaana baffe bangi bamu baganda baffe abala bannyinaffe abavundira mu makomera kakati weewuuza ebibuuzo bibiri ekisooka ate bogenda okuteesaako babate ate balina bata ogenda oteese kubanga ate eri gyewanditeeserezza ne babata foramu gye bakubadde ogenda okuteesa babate ate oga nti mumala batanzi gye nteese sikitegeera bannange tulina kukola tutyokutegeera enkolayo yanjawulo nnyo teyali badde yanjawulo naye mutukaluubiriza bannange mumala kuta abaana ne tujja tuteesa waliwo ekiri fundamento ng'okuta abaana abo Isirayiri ne Palestine beba mawanga gasinga okwewalana mu nsi yonna omu akwate ku mwana wa munne owulire emmanduso y'olutalo either olutalo okunyooka bwe babala nti tetujja kusobola bajjayo negotiations nga zino ezabaddewo wano ne baga nti abalala bazze bavunda abalaba nti atugamba okuteesa fe tetuteesa weesiga kooti ate naye bwegira nti ate ya Museveni weesiga kooti nti gye waleka oteeseewo Museveni amaze mu nsi muno emyaka 40 nga ye president tewali wadde omulamuzi asinga obukadde nga si yamulonze kakati omuntu bamukutte politically talina musango baana abo tebalina musango bakanyeyamba bonna yabalonze bonna n'abakaddiye ne boolaba abavaako yabalonze gatamanyi bayita myaka 40 okyalinawo omulamuzi w'obote gwomanyi bonna yabalonze kakati so yakulowoozesa nti abaana bo balekeeyo ffe tujja bajjirayo mu kooti oyo tasobola so ensi eno tulina kusacrificingayo so naffe ebintu bibiri opposite ya dialogue mukono kukasuka mukono ye opposite olaba wano tutudde tunyumya senga ebyo bitulema tulina kwekasuka mukono okuva wano naye katojjaga nti atuuze eddakiika bwezi tutuveewo kubanga tuli muki naye bwe kibanga tewaliiwo ekyo mukono gwe gutujjawo abakulu baleeta mukono oba bagenda kuleeta mukono tunagamba ki ffe kyetwagala kujjayo baana kubanga
ne Seggirinya ne Alan Sewanyana be baavaayo abakulu banyiiga nnyo ne babuuza nti muvuddeyo mutya kirabika baali baleeta mukono era Seggirinya bwe yagenda ku kitebe okweyanjula omukulu yagenda Gombe abo abaana beekweka weeksays nga basiikuulidde embwa zibalume weeksays Seggirinya ne Sewanyana ng'ekibeekwesa lwa kuva mu kkomera abakulu tebasiimye weeksays mu bufunze banyiza abakulembeze b'ekibiina igwe tewabamanya nabalaba nga banyiivu waliwo awo gwe baali bakutte yakoma kolodi Kampala ne bamuta oyo bamwaniveiringa ku kitebe naye baali bamaze omwaka mu kkomera nga bali ku mada tewaali kuwaniveiringa mwavuddeyo mutya onkakasa nti abakulu waliwo enteekateeka ya mukono ebibalabika omukono ogujja awatali ekyo ebintu biri bisatu ekisooka kyekya kkooti naye nze nga bwe ndaba asiba yawozesa ogambye emyaka 10 ne bwolaba nga omulamuzi omukasi tabaga nti oyo yali tayalinga Museveni yaba yamulonda Obote n'Amini bonna baafa. Nalabye gundi batandise okugaba bukedde olwaleero afulumiza amawulire ng'agamba nti no Nuupu etandise okugaba kaadi neŋŋamba nti kaadi zitandise okugabwa nindaba musajja wange Sejjembe ono yali ssentebe wa LC yokutaano era ssentebe wa LC yokutaano ow'empigi nga bamukubye ekijjirwa abubbi kyokka yabadde ati empigi awo ninawo akakwate kyokka ate yabadde atembeta Sharon Mulungi ajjayo Teddy Temulanda ajjayo Namboze bajjayo Teddy Namboze ate Temulanda yali luddawa Temulanda era babadde ku ngulu nnyo ne Sharon awo Temulanda yaliko naye omubaka twali naye ne togikwatako nga weni alemu yagaano gikwatako mukazi wa toyo yalwana nnyo yaliwa NRM naye yalwana Temulanda kakati mu kiseera kino tolaba kya munno n'okigaya mu kiseera kino tulina Saala Temulanda ne tubeera ne Teddy Namboze Sharon Mulungi aleeteddwa enkambi ye yaguddemu obuzibu kubanga kakati baali bamuwa Sejjembe amutembeye ng'agenda amutambuza mu disitulikiti ono mulungi ono muyiri engera erinnya lye kakati awo ndowooza oba waliyo eyakola akazuguzugu ne bakola mu kunoonyereza ku mukulu ssentebe wa LC yokutaano ng'agenda kuvuganya Nsibambi Mawokota South ne bamukuba ekijji Temulanda ono ndabye nti no mu bantu abasinga abatunuulirwa okuweebwa akalulu empigi Temulanda nnamba emu analysis kijja omuwaako byoyogedde bye nsobola okugamba tebwabanga ono abadde atambula n'oli abantu oluusi suspect bamutwalanga ddala ekituufu ate nga aba suspect until proved guilty bagamba mbulira gw'otambula naye nkubulira empisa zo awo Temulanda wayinza okuba nga atambula kubanga alinya nti nakulaze egundi z'emmwanyi prices bwe zirinya just wano ekire ky'enkuba eki kimu aga nti kati omusana ne gumala ennaku ezo baga nti owaayo guyinza okuba guzize muzigule mangu beeyi n'erinnya kakati n'ebyo bwe biri ekitegeeza nti nno okukwatibwa kwa Sejjembe okumutwala mu kkomera olw'obubbi kisudde akalulu ka gundi ka Sharon Mulungi nga bagamba nti wagamba nti Oluganda talumanyi Sejjembe bw'abanga yabadde alumwogerera ng'ali mu kkomera asobola kwogera ki kati bagenda kukola bati anti rating erinnyo ngambye nti Temulanda nti kati yali waggulu Teddy Namboze bamulanga kiye okuba nti no rating eri wansi bani yakola anti nalabye bukedde nga Temulanda kati gwe kulembeza ate muno muto gikwatako yagana okukanya naba NRM era teyagikwatako ne bamwogerako ebirungi ebiyitirivu yakolera ekitundu yakolera district yakola bino yakola biri Sharon Mulungi ne Sala Namboze ne Teddy Namboze bigenda bitya ng'omanye ebyempigi naye nze kyensobola okuga nti Temulanda nali naye mu paalamenti yali atya nga bw'ayimirirawo ayimirira abantu bangi batuddukako twatandika nabo kutogikwatako gye twagenda okumalira nga badduse ate omusajja ajja kundaba bubi nti ate yankubidde essimu ekiro Temulanda oyo naaga essimu yange nagijjako
yagijjako eggulu limu lunaku lumu kati omukulu teyamutegeera nti nno teyagiwagira ate teyamutegeera ekyamumisa olaba yeekulubeesaayo naye ebyo byebyamwe byempigi musajja we yeeyaze ku ttaka bali mwezo yeeyaze ku ttaka ng'asoosotola eddiizi olimanyi yeeyaze ku ttaka kuli okweyala sikulabanga kakati ekyo neŋŋamba nti bane musajja atuuse waliwo yatugambye nti akuli okugulu kwabadde ku mulumu okumu kuno engeri gye bakusalako mukyo kyamuwalirizza okweyala naye nga nti buli alina okugulu okumu yeeyala bweyazi kakati bali mwezi ekikolwa kye yakola kati ebintu waliwo ebintu ebyo ebiri physical n'ebitali physical nze ettaka nalaba yali eyalako dda atya nti bali mwezi aviira mufumbiro mufumbiro avudde ebusoga atwale ekifo kya nsubuga ate bali mwezi ne bamulimba nti anonye kyalukwago anti ali mu protestant vote nze ndaba ettaka yali eyalako dda mu mwala by'ekipya yali eyalako dda nze ndaba lyeyalako lisinga eryo lyeyafukamidde of course bwe yeyala ku liri bali mwezi kyasigazza ku ttaka levu bambi ate kalimu n'envi n'okukolerera obuvunaanyizibwa ku kitebe bali mwezi ebyobufuzi bya 2026 yabyejjamu dda kati byasigazza awazimba CV yakusigala ku kitebe ng'alinawo kifo anti gwe bawadde n'obuvunaanyizibwa okuwandiika aba fundraising ebyo byasobola okusigalamu bali mwezi olunaku lwe yakwata ekifo kye n'akiwa omusajja avudde ebusogga ng'anoonya nnyumba wakupangisa atandika okukola campaign nze ettaka lyeyalamu nalabadde nedda kwegamba yeevulungula mu bitoomi bino byabadde kale byekito ekyabulijjo ekito ekyabulijjo ne bakutuuza nga gwe bali mwezi osuubuga ne bagaa nti mufumbiro aze ekifo kiveemu noga nti batange mukitwale waliwo olowooza okweyala okusinga ekyo kyewalabye yannawulire n'abamuwolereza nti nedda sima yabadde asaba busabi asaba ate agenda wa Bobi Wine wasaba Bobi Wine faaza kati ebyo byebyammwe basobola okubuzaabuza bali mwezi yeeyaladde ekifo kye yakola okuwaayo ekifo kyaffe fe ab'omu Buganda tukiyita kyaffe n'akiwaayo nga ne bamubuzaabuza n'agenda gy'atali gy'atasobola kuwangula 5%. Yeeyaladda ku ttaka, in fact yeeyala mu nnyanja. Bannange. Bino byabadde bya kito ekya bulijjo. Bali mu ezo naawe ate nalabye nga kalidde ku ttaka. Ebyo biwalabye kiri kye kisinga obukulu. Bali mu ezo ne bamujja Nakawa senior. Yabadde agenda okulembera ebisanja ebibiri. Obwa mayor is local government leadership. Yes. Kifo kinene. Naye ate ali ku kiri omala nakulaba gwenkirekera yani Lukwago ffe twamperereza it took us a month. Okumuga nti twetaaga ekifo ky'obwa road mayor wano tukisigaze bajja kitwala abajega. Tukiwanirire. Njija mu parliament gye nkyusizza amateeka teyakyusa limu teyakyusa abiri. Erimuga nti ogakyusizza naye twagala ojje wano. Otuyambe. Ekifo kino amateeka ogamanyi accountability issues nyingi ziri mu legal form. Era omulimu agukoze 10 ku 10. Kakati gwani bali mwezo ekiki ekifo ky'oline Nakawa n'okikwata n'okiwa sikuba nti mwana muto sikuba nti naye musajja watu akyali kapere naye nga bakumatizza avudde n'eri ng'amanyi ng'engeri gyaliko meya ng'amanyi local government bwe baŋŋamba local government wa yennyini ajja kugana ne bwe yabeerere Nakawa ng'ate obuyinza buli ku City Hall. Eno balina kye baali babaweerezaayo ekyo kumanyisa loko gavumenti kati gwe tulinawo yakwata ekifo kye ne bamuwa order nti kiveemu mufumbiro munoonyeze ne waasula ye yennyini yanoonya n'ennyumba nze tombulira byakweyala wano Katonda wange wano kiri yeeyala mu muliro ebyobufuzi babimufulumiza ng'alaba ate mu ngeri yakimpowooze nga yataddeko omukono talina gwakayana naye obudde buzibye njija mu byabali mwezo sibula tuve wano nange mwebale nnyo tukomawo ddi lwonokkiriza nti naawe omusujja gukuli bubi emmwanyi zifuuyire ensiri wendi naye mwebale nnyo bannange mbadde ndudde Megatron naye tuli nayo Megatron weeri togiraba bwewanise ekisiyani kale sina kyagigamba Megatron anti bamanyi okukuyisayisaamu aba Megatron ne bagiragira omanyi obwana buli eyo bwetanga nabwo golola ttumba naye kasita buwuliriza kyekyo mu kisomero buwuliriza ne buvuma waliwo yansesezza yaŋambye
nakyaza juza omusumba kwezirokoka olekerawo okuzaalazaala nemubuuza gwe nakakuzaalamu babiri abantu nga batamiivu yabatiza abaana bo ate nze mmanyi bannange neŋŋamba ye bannange etteeka kiri tugaana okuzaala abasumba nabo baleke kujjako ng'omutwalira abaana bo n'abamatiza ng'awulira amannya ate g'abakyala balala ate abaana tubabatiriza mu bakyala amannya gabeera gafe yabategeera atya munnange yantabudde naye mukama akuwe mukisa gwenyingiza mu famire yo anti yaŋŋambye nti nno ndokoke ndekerawo okuzaalazaala naye leeta ne muwala wo oba mutabaniwo ti ne muwala we muzaalimu kwezi bannange mubeere bulungi kale